kitalo nnyo. Omuwala wa first year ku university naye afudde. Nga waakayitawo ebbanga ttono nga Apiyo Faith afudde. Oyo nno yali mwana wa primary. Actually oba yalina nursery top class. Eyaddako yali Josephine yali wa senior 2 Nyange Girls. Eyaddako yali Elishama yafa mwana wa senior 3 Seta High. Yazzeeko mwana muwala abadde akamala university Martha Mulali. Sawa zineeno Ankunda naye yafudde. Kyekyase Ankunda kigambibwa mbu university zino ziri mu kubeera nga zikola campaign era nga Metropolitan International University ey'Embalala eyabadde eri mu kubeera nga ekola rallies zaayo oba bali mu kubeera nga bakola campaign zaayo, bali mu kubeera nga bakuba banoonya akalulu mu ezo university okwesimbawo ku bwa guild president. Mwana muwala ono wa first year babeera bakajoyininga bakabeerayo either semester emu oba nga bali mu semester ey'okubiri. So mwana muwala ono olw'essanyu eringi balinnya ka pick up asobole okubeera nga bakuba laale y'omuntu yenna yenna gwe babadde baagala. Owa pick up mu kugivuga ne excitement wagizunza wagize eno pick up bwetyo ne overturninga neegwa mu kubeera nga yagudde. Mwana muwala teyasimatuse. Ku bonna ababadde emabega mwana muwala yataasimatuse. Abasigadde bagenze n'ebisago naye ye olwagudde bagenze omujjawo muwala wala omuddusa mu ddwaliro nga mwana muwala zembuyaga ezikunta. Kitalo nnyo, kitalo ddala nga wenkusomedde lisiti nti masomero ne zi university ensonga simanyi kikiriwo, simanyi exactly kikiriwo. Kubanga kati Martha Mulali yabadde yakava mukazi wattu yakamala okubeera nga graduatinga akyali fresh graduate ne bamuwa obutwa. Ono mukazi wattu first year yakajoininga university yakava mu senior 6 ajoininze university. Uyo naye kati zembuyaga ezikunta. Ngenda sigala nkuwa updates nga gwe kyonna okola subscribinga nyenga notification bell ebisigadde obitulekere.